Abba Father, nkwaniriza mu misomo gyaffe nga twogera ku bulokole kitegeeza ki, nga tuli mu programu yaffe eno eya obulamu bwa Kristo. Olunaku olwaleero mu lesoni yaffe esooka njagala kwogera ku kiki kyekitegeeza okubeera omulokole, kiki kyekitegeeza okulokoka, era nga ngenda kutandikira mu Bagalatiya 2:2. Tulabe bwe tugamba, egamba bweti, nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze, era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Ekibuuzo kino, okulokoka oba okubeera omulokole, kitegeeza ki? Kitegeeza kugenda mu ggulu ng'ofudde? Kitegeeza kusabira mu kyaki nga yabalokole? Kitegeeza kuva mu ddiini gye walimu? Kitegeeza ki okugamba omuntu nti alokose oba okugamba omuntu nti mulokole? Eno lesoni yaffe egenda kuba y'amaanyi nnyo, kubanga tugenda kutandika okwogera ku bino ebintu mu ngeri ennyangu nga tutunuulira ebyawandiikibwa kye bitugamba, ekijja okwewuunyisa nti abantu abasinga abalokole oba bannaddiini, abantu ffenna abakkiriza Kristo, obuzibu bwe tusinga okubeera nabwo nti tetumanyi Bayibuli kyesomesa. Nti abasinga tulina ebintu bye tukkiriza naye nga tetusobola kubiraga mu Bayibuli nti bwe bityo bwe biri. Tubiyigiriza kubanga naffe bye baatusomesa, tubiyigiriza kubanga naffe bye twakuliramu, naffe bye twayiga, naffe bye tumanyi okuva edda nedda. Naye ng'ate bw'ogenda mu Bayibuli n'olaba ekiri mu Bayibuli kya njawulo. Wagenda mu kigambo kya Katonda n'okitunuulira n'okisoma n'okyetegereza, olaba ng'ate ekigambo kya Katonda kye kyogera si kyekyo ky'okkiriza. N'olwekyo wenjagala okutandikira we wano, era kyovala nkugambye nti no programu yaffe tugiyita obulamu bwa Kristo, kubanga obulokole kye ki? Nga byonna omaze okubyogera, nga byonna omaze okubikola, nga byonna omaze okubirowooza, amazima gali nti obulokole kitegeeza ki? Okugamba nti omwana wa Katonda nti olokose, ansa yaffe mu bifo, ekimu ku bifo ebisinga obukulu we tusobola okugijja be Bagalatiya 2:2. Era tuddemu tugisome mpolampola. Egamba nti nakomererwa wamu ne Kristo. Pawulo ayogera ku kufa kwa Kristo ku musaalaba nga bamukomeredde, n'agamba nti Kristo bwe yakomererwa ku musaalaba nakomererwa wamu naye. Kristo bwe yafa ku musaalaba nafa wamu naye. Ekibuuzo kyolina okubuuza ekisooka nti kino kisoboka kitya nga ate Kristo bwe yafiira Pawulo teyaliiwo? Kristo bwe yafa ku musaalaba twalaba Kristo yekka. Pawulo asobola atya okugamba nti ye yafa ne Kristo ku musaalaba? Naye Pawulo teyeeyogerako yekka. Pawulo ayogera ku ye na buli muntu yenna mu nsi yonna, nti ffenna Kristo bw'agenda ku musaalaba okufa tufa naye. Kristo bw'akomererwa ku musaalaba, oyo yenna omuntu azaalibwa mu nsi eno akomererwa wamu ne Kristo. Kristo yagenda ne yeetikka abantu bonna abazaalibwa edda, abaliwo mu nnaku ezo, abaali bagenda okuzaalibwa mu maaso nga nze naawe. Kristo ffenna atwetikka n'atuyingiza mu ndamu ye, so that Kristo bw'agenda ku musaalaba okufa agenda naffe. Kristo bwe bamukomerera ku musaalaba bamukomerera wamu naawe, bamukomerera wamu nange. Agamba nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu. Kakati ebyo bibiri tebikwatagana, kubanga bw'ogamba nti bakukomeredde kitegeeza nti ofudde. Okukomererwa oba omuzungu kyayita crucifixion kyategeezanga okukomerera omuntu ku musaalaba, ku muti, nga bamuwanika ku muti ne bamukomerera n'asigala ku muti ogwo paka bw'afa.
abantu abamu batwalanga nnaku, abamu bamalanga ne wiiki ku musalaba, abamu bamalanga ne wiiki 2 ku musalaba nga tebannafa, nga bali mu process eyo ey'okufa. Naye bano ababakomereranga Abaroma babalindanga paka bwe bafa, era nga ne bwafa basooka ne bamulekako n'avunda, abantu bonna ne bamuyitako ne bamulaba, ne balaba envunyu, ebinyonyi ne bimulyamu amaaso, nga basooka ne bamuleka ku musalaba ogwo n'amalako ebbanga. Omusalaba kyategeezanga kuttibwa, naye kakati wano bw'atugamba nti nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu, ategeeza ki? Ategeeza nti okufa kwa Kristo tekwali kwa nkomerera, tekwali final. Kristo bw'amala okufa nakka emagombe, wayitawo ennaku 3 n'ebiro 3 n'azuukira. Era Kristo bw'azuukira nange eyafa naye nazuukira naye. Kristo mu kufa kwe yagenda naawe, Kristo mu kuzuukira kwe yazuukira naawe. Okuzuukira kye kintu ekisinga obukulu bwe tuba twogera ku kitufuula abalokole. Okufa kwa Kristo kyali ky'amaanyi naye tekyanditugasizza, puliza bulungi, okufa kwa Kristo tekwandikugasizza singa teyazuukira. Naye mu kuzuukira kwa Kristo azuukira ng'awangudde okufa. Yesu azuukira ng'awangudde obulwadde, ng'awangudde ekibi, n'azuukira mu bafu ne tuzuukira naye. Kakati agambye wano, naye ndi mulamu si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Mwana wa Katonda wuliriza, ekyo kye kiyitibwa obulokole. Obulokole kiki? Ye Kristo nga ye bulamu mu nze. Omuntu yenna agamba nti mulokole, kye kitegeeza okubeera omulokole ye Kristo okubeera munda mu ggwe nga ye bulamu bwo. Si Kristo kubeera mu mutima gwo, Kristo kubeera nga ye bulamu bwo. Obulokole kitegeeza okutegeera n'okukkiriza nti sirina bulamu bulala bwonna okuggyako Yesu Kristo. Ku lunaku lwe walokoka, ku lunaku lwe wakkiriza, ku lunaku lwe wasaba essaala eyo ey'okulokoka, Yesu Kristo yajja n'ayingira mu munda mu ggwe, si just mu mutima, n'ayingira, tukkiriza mu mutima naye yayingira n'afuuka kye tuli, n'afuuka omwoyo oguli munda mu ffe, omwoyo okuva ku mutwe paka ku magulu. Kristo yayingira, in fact paka eri wansi ku bigere, Kristo yayingira munda mu ffe, Kristo n'afuuka obulamu bwaffe. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Agamba nti, wanagambye nti ndi mulamu naye si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Obulokole kitegeeza ki? Nti Kristo ye mulamu mu nze. Okulokoka kitegeeza ki? Kitegeeza Kristo okuyingira mu mutima gwo, Kristo n'afuuka obulamu bwo. Simanyi ngambye mutima, si mutima. Kitegeeza Kristo okuyingira mu bulamu bwo bwonna, n'ayingira mu mwoyo wo n'afuuka omwoyo wo munda, n'afuuka obulamu bwo. Okulokoka si kwe kuvamu ogamba nti nze nali mukatoliki kati sikyali mukatoliki ndi mulokole, nze nali mukristaayo, nze nali musiraamu kati sikyali mukristaayo ba musiraamu ndi mulokole. Ako si kwe kulokoka. Okulokoka ye Kristo okuyingira mu mutima gwo, era nzizeemu omutima, ye Kristo okuyingira munda mu ggwe n'afuuka obulamu bwo. Toli mulokole nga Kristo si ye bulamu bw'omunda mu ggwe. Oba osabira mu kyaki y'Abakatoliki, oba osabira mu Bakristaayo, oba osabira mu balokole, oyinza n'okuba nga osabira mu balokole nga nze ndi mulokole. Kristo bw'abanga teyayingira munda mu ggwe, Kristo nga si ye bulamu bwo, tonnalokoka. Kubanga okulokoka ekyo kye kitegeeza nti Yesu Kristo avudde mu ggulu n'ayingira munda mu nze, mu mwoyo gwange munda. Kristo Yesu n'omwoyo gwange ne beegatta ne bafuuka omwoyo omu, omuntu omu. Oyo omwoyo n'abeera munda mu nze nga ye bulamu bwange, obulamu bwange era nga buva mu Kristo munda mu nze. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Haleluya! Okulokoka ye Kristo okuyingira munda, ye Kristo okufuuka obulamu bwaffe, ye Kristo okufuuka ekyo kye tuli.
omubiri yeggwe, emmeeme yeggwe, naye nga omwoyo ali munda omwo ye Yesu Kristo. Tusomeyo vaasi endala wano. Oyinza okugamba nti naye bino ebintu byeyogera. Waliwo eno vaasi eri mu Bakolinso ekisooka mu ssuula y'omukaaga. Eno vaasi nsanyusa nnyo. Abakolinso ekisooka essuula y'omukaaga etugamba bweti tusome nga ssuula ya mukaaga olunyiriri lwa tutandikire ku lunyiriri olw'16 actually olw'15. Temumanyi ng'emibiri gyammwe bitundu bya Kristo? Kale nze nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwenzi. Kitalo Pawulo ayogera ku ki nti bano Abakolinso baali balina ebikolwa bye bakola nga bagenda ne begatta ne bamalaaya. Kati Pawulo nga yali wano ng'abanenya okugendanga mu bibi eby'obwenzi. N'agamba nti mwe temumanyi nti emibiri gyammwe emibiri gya Kristo? Temumanyi nti ebitundu byammwe emikono gyammwe paati za mubiri gwammwe gwonna bitundu bya mubiri gwa Kristo, bitundu bya Kristo. N'olwekyo bw'ogenda mu bwenzi oba otutta omubiri gwa Kristo mu bwenzi, bw'ogenda ne weegatta n'omwenzi ogasse Kristo. Wano kyagambye nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwenzi. Kitalo olunyiriri 16 n'agamba oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu, bafuuka omubiri gumu. N'agamba bw'ati olunyiriri 17 lwensinga okwagala, naye eyeegatta ne Mukama waffe bafuuka omu mu mwoyo. Nti bwe weegatta ne Kristo, okwegatta ne Kristo kwe kukola ki? Kwe kulokoka. Okulokoka kwe kukkiriza Kristo ajje munda mwegatte. Buli lw'okkiriza Kristo oba omukkiriza okujja yegatte naawe afuuke omwoyo omu naawe. Agambye wano tudde mu vaasi eno, naye eyeegatta ne Mukama waffe bafuuka omu mu mwoyo. Waliwo Bayibuli ensanyusa wano gye njagala okusoma, Bayibuli ey'Abakatoliki, ekivunula bulungi nnyo wano egamba bweti, so eyeegatta ku Mukama afuuka mwoyo gumu naye. Nti waliwo guno omwoyo gwe tuyita Mukama oba Yesu Kristo, ne tuba ne guno omwoyo gwe tuyita omuntu gwe. Bw'okkiriza Kristo, omwoyo gwa Kristo n'omwoyo gwo gyegatta ne gifuuka omwoyo gumu, omuntu omu. Ono omuntu nga ye Kristo yeggwe, ye Kristo yeggwe. Haleluya. Sivodde ekituufu nti twegatta ne Kristo ne tufuuka omuntu omu. Bino byonna ngenda kweta mu byawandiikibwa biyitirivu mu maaso eyo gye tugenda tubi-explaininge bulungi nti kino kye kitegeeza okulokoka, kitegeeza ki? Okubeera wamu ne Kristo. Waliwo vaasi endala gye njagala tugende mu Bakolosaayo ekisooka, mu Bakolosaayo ekisooka olunyiriri Bakolosaayo essuula esooka olunyiriri olwa 25. Kansooke nsomeko mu Bayibuli eno ey'Abakatoliki gye njagala ennyo. Egamba bweti, anti nafuulibwa muweereza w'Ekereziya olw'omulimu Katonda gwe yankwasa ku lwammwe ogw'okumumanyisa mu bujjuvu ekigambo kya Katonda, ogw'okumanyisa mu bujjuvu ekigambo kya Katonda, kyekyama ekibadde ekikiise ebiro n'amazadde, naye kati ekibikuliddwa abatuukirivu be kyama ki kino? Olunyiriri olwa 27. Katonda yayagala okubamanyisa ng'ekyama kino bwe kiri ekigagga era eky'ekitiibwa mu Abamawanga, ye Kristo mu mmwe essuubi ly'ekitiibwa. Kyama ki Pawulo kyayogerako? Kristo mu mmwe essuubi ly'ekitiibwa. Kanzireyo mu Bayibuli gye nasoose tulabe bo bwe bakyogera wano. Atugamba nti Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa obw'ekyama kino bwe buli mu bamawanga, ekyo ekyama ye Kristo mu mmwe, ekyo ekyama ye Kristo
mummwe. Haleluya. Kanonyeyo ne Bayibuli endala ey'Oluganda ndabe bwegamba. Ekyama ekyo ye Kristo mummwe essuubi ly'ekitiibwa. Kristo mummwe obulokole kiki? Ye Kristo muggwe. Okulokoka kitegeeza ki? Kristo okuyingira muggwe n'afuuka obulamu bwo. Ekyo kye kitegeeza okubeera omulokole. Wano we tugenda okutandikira nga tugenda mu maaso nti bwe ŋŋamba nti ndi mulokole ntegeeza nti Yesu Kristo yayingira mu nze, si just mu mutima wadde obwedda nkozesa example naye Kristo ye yayingira munda mu mwoyo gwange. Abakorinto 6:17 yatugambye nti omwoyo gwange n'omwoyo gwa Kristo beegatta ne bafuuka omwoyo omu. Omwoyo ali munda mu nze ye Yesu Kristo, kubanga Yesu Kristo yeegatta n'omwoyo gwange ne bafuuka omwoyo omu. Bw'okwata amajaani n'okwata n'amazzi agookya n'obitabula ofuna ekintu ky'oyita caayi, naye oyo caayi si mazzi. Oyo caayi si mazzi gookya, ate era oyo caayi si majaani, naye ye combination ya bino byombi, kwegatta kwa caayi kw'amazzi agookya n'amajaani n'obigatta. Kristo ye majaani, ffe mazzi. Bwe twegatta amazzi ffe ne tufuuka oyo Kristo kyali amajaani. Era kati bw'oba onywa osobola ogamba nywa amajaani ne tutegeera. Haleluya. Teri muntu anywa caayi n'agamba nti nywa amazzi gookya, bagamba nti nywa amajaani. Amajaani kankikose nga example ya Kristo. Baba bw'ogenda n'okamula juice wo, n'okamula juice oba obutunda n'okwata n'amazzi n'obitabula, ekyo kyofuna okiyita ki? Okiyita mazzi? Nedda, okiyita ki? Juice. Oba okiyita obutunda bwange oba emicungwa gyange oba watermeloni wange. Okutte juice ono n'omutabula n'amazzi ne bifuuka ekintu kimu nga tokyasobola kubyawula ate kati kubanga obigasse. Gwe mazzi, Kristo ye juice, ye Katonda, ye watermeloni, ye micungwa. Mu kulokoka Katonda atugatta fembi. Gwe mazzi, Kristo ye majaani. Mu kulokoka Katonda atugatta fembi ne tufuuka ki? Ne tufuuka majaani, tufuuka ekyo Kristo kyali. Kristo si yafuuka kyendi, nze afuuka kyali. Ne tufuuka ki? Ne tufuuka juice, ne tufuuka Katonda, ne tufuuka emicungwa, ne tufuuka mangada, ne tufuuka ki? Watermelon. Ne tugamba nti kakati Kristo munda mu nze ye bulamu bwange, ye butuukirivu bwange, ye embala yange. Embala yange ye Kristo nnyini, ye neeyisa yange, ye ebiruubirirwa byange. Kristo ye bulamu bwange. Kino kye kitegeeza okubeera omulokole. Eno lesson kangikomye wano naye nga nja kukomawo tweyongereyo nga tusoma mu nsoma eno ey'okutegeera nti okulokoka kitegeeza ki? Okubeera omulokole kitegeeza ki? Okuyingira mu kino ekintu kye tuyita obulokole kyeki? Si kuva buvi mu ddiini kugamba nti ze sikyali mukatoliki, sikyali muprotestanti, sikyali musiraamu. Ekyo si kyekikulu. Olowooza bonna agenda maaso ga Katonda ajja kubuuza oba wali musiraamu oba mukatoliki oba muprotestanti, tajja na kubuuza oba wali mulokole. Katonda ajja kuba ayagala ekintu kimu. Kristo munda muggwe, oba osabira Lubaga, oba osabira Namirembe, oba osabira Miracle Center, oba osabira wa church zonna zetumanyi ne groups zonna zetumanyi, ebyo Katonda tebimukwatako. Ekimukwatako kiri kimu. Kristo yayingira munda muggwe n'afuuka obulamu bwo. Wakkiriza amazima ge ne weegatta naye ne mufuuka omuntu omu. Yesu yatugamba mu Yokaana 14:6 n'atugamba nti nze bulamu, nze mazima, nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Kristo ye bulamu era ye mazima. Kristo ye bulamu munda mu ggwe era Kristo ye mazima gokkiriza era Kristo ye kkubo lyoliko kati ng'omwana we. Haleluya. Era eryo ekkubo ge mazima era agamazima bwe bulamu, si byanjawulo, kye kimu. Kristo ye kkubo naye eryo ekkubo ge mazima era ye Kristo, naye amazima ago bwe bulamu era ye Kristo. Haleluya. Buli wotunula olaba Yesu Kristo,
bw'otunula waggulu ye Kristo, bw'otunula wansi ye Kristo, bw'otunula ku ddyo ne ku kkono ye Kristo, bw'otunula mu maaso n'emabega ye Kristo. Ekyo kye tuyita the shield of St. Patrick, nti engabo ya St. Patrick, Christ nga neetoolodde, buli wentunula ndaba Kristo kubanga ye bulamu bwange, ali munda mu nze nange ndi munda mu ye. Haleluya. Ate by the way nja kuleeta lesson eyo gye tujja okwogera ku ffe okubeera munda mu Kristo, kubanga bino bitabule, obutunda n'amazzi bitabule. Obutunda buli mazzi naye n'amazzi gali mu butunda. Haleluya. Tutabula Kristo munda mu ggwe, naawe munda mu Kristo. Kino kye kitegeeza okulokoka. Kama yebazibwe. Nkomye wano olunaku olwaleero naye nja kujja tweyongereyo nga tusoma oli wa mukisa Abba Father.